kulabirako kati nga kino ekijimusa nkijja Germany bakikolera Germany bakita Wuxo tukijja Germany Wuxo kiva Germany era bw'okitunuulira si bino ebya bulijjo kizitowa bulungi bwera bw'okikwata litemu n'ezitowa litemu n'ekitundu kijimusa kya mulembe nnyo nnyo bakita it's a premium fertilizer SML News UG crisscross your program yo Luciani itwalume gemanya gange leo tuli Kiboga ewa Honorable Kiwanda Subi nga kyatututteyo kulambula farms ze tulabe byakola projects zakola kulima emmwanyi ebitooke tunyumiddwa yatwade tukyali netwegatiwa abantu bangi batwade tusuubira naye tubalina saawa zino omugenyi waffe soko obuze ku balabi ba SML News tugende mu maaso. Webale nnyo ssebo erinnya Agnes Mbabazi nga nkulira ekitongole kye bayita AgriFarm Uganda Limited. Ekitongole kyaffe kituusa ensigo ez'omulembe eddagala erikozesebwa mu birime n'ebijimusa era nga tubijja mu nsi ez'enjawulo okubireeta mu Uganda. Ate era ndiwo mu kiti ekirala nga President wa CropLife Uganda. CropLife Uganda kye kibiina oba apex body omwegattira bonna abakola eddagala abakola ebijimusa n'ababituusa mu ggwanga. Era ekyo nnina omukisa munene nti ekibiina ekyo nze nkikulira ate era nga ntula ne ku kitongole ekya Minister of Agriculture ku Agricultural Chemical Board ekiregulating abantu abaleeta eddagala nga nkiikirira private sector. Neesiimye nnyo okubeera wano nga tulambula faamu ya Mukulu Kiwanda era nsanyuse nnyo okuba nga ndi omu ku ttiimu eri wano olwaleero. Wow, Madam Agnes. AgriFarm kangambe nti kibiina kitongole nga kyoba kibiina ekiyingiza eddagala mu Uganda. Kitongole, it's a ministry. It's an organization. It's a company. A non-government organization? No, it's a company, private company. Private company. AgriFarm. Kati omuntu ayagala okubeera nga tusobola otandika okuleeta eddagala okuva mu nsi z'ebweru okuzireeta Uganda wano eno. Process ki gyayitamu okusobola okufuna okuleeta eddagala? Yes. Okay. Buli kitongole kyolaba mu Uganda ekituusa eddagala kiri regulated ne Ministry of Agriculture. Procedure nene nnyo okuleeta eddagala lino lyolaba osooka kukola kye bayita efficacy trials. Ministry bw'emala okukola scientific trials zonna ne bakukkiriza olireeta mu ggwanga. Ate buli wogenda okulireeta olina okufuna kye bayita import permit. Kakati ekitongole kyo okukkirizibwa okuba nga ministry ekukkiriza okukola business nakyo olina okirigisitaringa mu ministry n'ofuna certificate ey'ocooperatinga n'ofuna certificate eya premises w'otadde oba w'okolera n'ofuna ne kye tuyita dealership certificate. Procedure mpanvu naye ng'eyambako okuuma omutindo gw'abaleeta eddagala lino. Ebijimusa. So byetaaga akasente kangi oba buli omuntu asobola okubitandika nga nze nsaazo nenva neŋŋamba owaayi njagala kuyingira bino oba nibalina okuba nga na qualifications nti oba nakola agriculture ndi mukugu mu kino. Kati goyinza okuyingira ku level etali yakuleeta kutuusa ng'ogula kuffe n'oba distributor. Kuba naffe katubijja mu babikola mu nsi zonna. Era olwaleero wano nyinawo omu kubakola eddagala lino nazze naye mweno mu kusomesa kwe tubaddemu. Kaakati okubireeta kyandibadde kikwanguyira nga ggwe kufuna dduuka. Kati bw'ofuna edduuka weetaaga okubaamu n'omwana eyasoma paka ku stage ya senior ey'okuna. N'afuna training gye tuyita safe use training ministry gyegaba wamu ne Makerere University n'asobola okubeera nga operatinga. Eddagala erisinga obungi bali tusinga okukozesa wano mu Uganda kozi esinga mu lijja wabweru. Nsi ki esinga otuwa eddagala eryo? Kisinziira ensi nnyingi ate kisinziira ku ddagala. Waliwo eddagala eritta omuddo, waliwo ery'ebirwadde, waliwo ery'obuwuka. Ensi nnyingi nyinza okwogera ku nze nga gye ndijja nze eryange buli omu ajja gy'ayagala. China mwe musinga okuva eddagala eryo eritta omuddo. India nayo tujjayo eddagala lyayo. Naye kati nze nyina amadagala genzija mu nsi ez'enjawulo kulabirako kati nga kino ekijimusa nkijja Germany. Bakikolera Germany bakita Wuxo tukijja Germany. Wuxo kiva Germany. Era bw'okitunuulira si bino ebya bulijjo kizitowa bulungi bwera bw'okikwata litemu n'ezitowa litemu n'ekitundu. Kijimusa kya mulembe nnyo nnyo bakita it's a premium fertilizer tukijja Germany. Kati n'eddagala lino nalyo liva Germany. Ekitongole bakita BSF. BSF y'ekimu ku bitongole ebitaano global ze tuyita global multinational companies ezikola eddagala mu nsi yonna. Mu nsi yonna nga kye kimu kwezo company entono eddala ezitasukka 10.
bakita BSF lino nalyo liva Germany ne tulireeta mu Uganda baliyita Dylan. Tugezaako nga Agrifarm okuleeta kye tuyita specialized products ezo zotasangasanga ezikkirizibwa mu Europe omuntu bw'abanga akola export nga teri ajja kugambako. Tugezaako okuleeta ebyomulembe. Wukso kijimusa ky'amazzi era bakifuuyira ku birime byonna fertilizer. Ate no Dylan. Lino Dylan liziyiza kye tuyita fungal infections ebikata mu birime. Tuli mu birime byokka tetuli mu ebikata. Era mu mwanyi mwe tubadde ekikata kye kibadde kisingamu. Kati lye eddagala. Kati ne lino nalyo ono copper lino liri organic, pure organic. Kati bano abalima nga baagala kulima organic weetaaga ono Mastercorp. Lino liva Switzerland. Company neva Switzerland bagita Syngenta. Naye lino lyennyini eddagala lyetwogerako liva Israeli. Balikola Israeli. Naye ng'ekitongole kirituguza bakita Syngenta kiva Switzerland. Era zino zolaba ffe products zaffe ziri premium, ziri high, zya waggulu, naye ng'okozesa katono nnyo ate n'okole wantu wanene. Kugamba ye modern technology gwe tutunda ffe aba Agrifarm. Waliwo okuba n'eddagala lino erya bulijjo nti okozesa bingi naye ng'otunda mpola. Kati ffe okozesa katono. For example, oyinza okukwata eddagala ng'oteekamu miruzi 4 mu lita 2 ez'amazzi. Tugezaako okuleeta eddagala ery'omulembe ddala. Omulimi alina kumanya kimu. Omulimi talina kutunuulira bbeeyi. Omulimi alina kutunuulira oteekamu kyenkana ki. Okozesa eddagala n'okozesa grams 4 mu lita 2 ez'amazzi. Nga buli kasachet okagula omutwalo. Naye nga waliwo olabanga lye bataseera ng'osasula emitwalo 2 n'ofuna kilo naye nga kilo weetaaga kilo 5 mu yiika emu. Kati omulimi twagala obbayigiriza bayige okumanya okuteekamu embalirira. Embalirira nti nteekamu mmeka mu ssente so si mu kicupa nga bw'okiguze. Kituyita application rate. Nti lino eddagala liringa ery'ebbeeyi naye oteekamu katono nnyo weesanga ng'osevinze okusinga ogula lino lyolabanga ery'ebbeeyi. Pozi n'ekirala kati tuleeta ne kasooli. Ono kasooli tumujja Kenya. Abasinga bamumanyi bamuyita Dike. Ono tulina Dike 777 naye ng'akolebwa ekitongole bakiyita Bayer. Dike 777. Bayer nayo multinational company. So naye tubijja Kenya ne tubireeta wano mu Uganda. So in summary ebintu byonna bye tutunda ku Agrifarm tubituusa okuva ebweru ne tubireeta ne tubituusa ku balimi bonna gye bali mu ggwanga lyonna. Kati zino ziri kilo nga mmeka? Kilo 2? Kilo ziri 2. 2 kilograms. Ziri kilo 2. Zikavalinga wenkana watya nga nnimye? Omulimi yeetaaga kilo 10 mu yiika emu. 10 kilograms. 10 kilograms per acre. Z'olima. Okukungula ojjamu ensawo nga 35. Kisinziira. Kaakati bwe kituuka ku kyokulima tekikoma ku nsigo. Bw'ofuna ensigo eno ey'omulembe eyinza okuba ensigo nnungi naye bw'otagirabirira n'ofuuyira akawuka n'oteekamu ekigimusa era tofunamu. Katuyinza okugamba nti ensigo erina potential okuwa ensawo 2.35. Naye kati gwe bw'oteekawo n'osiga n'otagirabirira oyinza okugyamu 5 naye nga yo erina potential ng'ensigo. Ensigo yambala naye naawe ng'omulimi olina okwebeereramu n'ogiteekamu ssente. Kati bw'oba osimba kasooli ono olina okusimbisa ebigimusa. Tulina ebigimusa, tulina ekitongole kye tukiikirira bakiyita Yara fertilizers. Kati okwata bw'oba osimba oteekamu Yara fertilizers, kati ate bw'omala n'oteekamu n'eddagala eriyita akawuka kano akaluma akasaanyi. N'olyoka ofunamu. N'oteekamu n'ekigimusa ky'amazzi n'otta n'enkuyege n'okoola bulungi n'otalekaamu muddo. Awo n'olyoka oyogera ku ky'ojjamu. Naye ng'ensigo eno yambala nnyo ate egezaako n'okulwanyisa embeera y'obudde. Ate era ne kasooli akula mangu. Kati bwekyo bwe tukyetaaga. Maama wange ali mu kyalo ekamuli. Ng'ayagadde osimba ku kasooli ono. Ssente atusuubire ssente mmeka okufunayo kilo emu? Kisinziira kubanga kati ffe bwe tuleeta ate be tuguza nabo batunda byabwe. Kati ffe wano bw'ojja e Kampala tutunda emitwalo 26. Ono bw'ati? Kilo 2. Naye oyinza ogenda mu kyalo ate nga bo bongeramu kuba bakozesa transport n'ebirala. Bwekityo bwe kiri kati kisinziira gy'oguze okufuna ebbeeyi yaakyo. Eyo ky'oŋŋambye minisitule nti gwe pulezidenti badde minisitule ki eyo? Umbrella body oba nkugambye bagita CropLife Uganda. CropLife Uganda ye umbrella egatta bonna abakola eddagala ng'ebyo ebitongole byenkugambye bammemba baffe n'ababituusa mu Uganda. So si bana batunda maduuka ebbali. Ze president w'ekyo Apex body eyo bagiyita CropLife. CropLife ekolagalya wamu ne Minister ya Agriculture
okulaba nga buli kitutuusa kya mulembe nga bammemba baffe tuba regulatinga mu Uganda naye kino ekitongole kya CropLife kiri international but mu Uganda gwe president mu Uganda ze president kati waliyo Kenya waliyo Tanzania waliyo mu nsi zonna kati nze ndi ku Uganda kati buli memba buli company zolaba ezeetuusiza n'ezibikola mu nsi yonna zina okubeera mu kitongole mu umbrella organization eyo it's an organization mu lugendo lwa leero tuwa gye tubaddeko okubeera mu field wa Honorable Kiwanda Suubi ekutambulidde etya ne ku ebyo by'olabye? Nze nyumiro nnyo ogenda mu nnimiro z'abalimi kubanga abalimi baffe mu Uganda sigamba nti tebalina ssente ne balina challenge emu tebalina knowledge tebamanyi kyakukola era ensonga etuleese wano ku ground ffe twakwataganye ne Honorable Kiwanda okuleeta abalimi wamu okulaba nga tubasomesa bayige ennima eri ku mulembe ate tubalage n'ebikozesebwa eby'omulembe omulimi asobole okuba nga aganyulwamu kati abalimi abasinga ssente bazina naye tebamanyi kyakukola era ekibakuŋŋaanyizza wano kati bwe tugenda okusomesa ngenda kuva wano ngenda kusomesa tugenda basomesa nti bye tulabye mu nnimiro ekikaata akawuka akakaza obutabi akawuka akakaza empeke emmwanyi ze tulabye nga zibulamu ekiriisa tugenda bibasomesa wano omulimi n'ekigimusa ekyo omulimi tumugambe nti kati kasita olaba obudde bwe buti nga bwa musana akawuka akakaza obutabi kagenda kujja kino kyokozesa kati kyekituleese wano tuzze kusomesa balimi okubayamba bafune amagezi ge balina okukozesa oba agricultural practices ezigenda okubayamba okufuna mu kulima kwabwe. N'omukazi gwendabye mbadde nkwata footage nga nva mabega bwenti n'agamba nze saawa zino oluze wa Minisita Kiwanda seetaaga musajja ng'alina TX alina ng'alina zijipu seetaaga kyenjagala sagala kubeera mu Kampala sagala beera mu kibuga ngenda mu kyalo njagala kulima mu mwanyi ng'alokose olwokuba kyalabye kati kyekugamba abalimi beetaaga okukola ku zino ttuwa n'ogenda n'olaba ku bantu abakozeeko nze ntamuneneho n'Abakiwanda emyaka giringa mu 20 years nga tusomesa abalimi twasookereyo ewaabwe Mityana era bw'ogenda Mityana ewaabwe bammanyi nnyo okuva mu 2005 nga tusomesa abalimi neho n'Abakiwanda oyo ali passionate nnyo ku bintu by'okusomesa naye abalimi nze ekisinga okunsanyusa era kyensinga okwagala kati bw'osomesa omulimi n'oddayo ng'akoze bulungi ng'afunye mu mmwanyize n'afuna ssente ng'oli atugambye yagulamu akamotoka kasooka n'agula ipsaamu kati ali ku pick up oba naawe owulira essanyu kubanga owulira ng'olina ky'obagasseeko nga ggwe omulimisa alina eka 10 zino zakungulamu n'ajja miliyoni 81 ate alina 13 kati asuubira okufuna miliyoni 10 kati omulimu bwe tuba tusobola omugattako value n'afuna mu kyalima kuba ffe gwe mulamwa gwaffe omulimi bw'afuna naffe tufuna kubanga bw'afuna ng'ajja addamu ng'agula ebirala bw'aba tafunyemu tetuyinza muguza bye tutunda n'olwekyo tutambuliramu n'abalimi okulaba nga tubawa knowledge eyo ffe gye tulina gye tumanyi nga ffe abaabisomerera ojja n'obawa knowledge n'ofuluma ng'oli musanyufu nze nga sinaana kufuna ssente mba ndi musanyufu nga ndaba omulimi afunyemu mu kulima kuba mba mmanyi era ajja kudda agule ebintu byange byentunda naye policies za gavumenti eziriwo mu ebyo mukola mu kuyingiza eddagala simanyi oba ku luddala muziba favoringa kuba ebyotuuka nobagamba policies mbi wammwe ekiri kitya policies mulimu ezitali nnungi mulimu n'ennungi kati nga juzi bagenda ne baleeta omusolo ogwa 2.5 ne bagugattako kati naye obuuza omulimi omugatteko 2.5% ku ddagala ate anaakola atya naye kati baagijjeewo kati tweyonge ffe nga CropLife tugenda ne twogera nabo ne tubagamba bannange mututta abalimi mubatta siffe kuba ffe bwe muteekako emisolo ng'abalimi mukola ki mubakoledde injustice naye kyenjagala okugamba nti poliisi ezimu si nnungi naye endala nnungi naye ffe tukoleramu nga CropLife okulaba nga tutuula ku mmeeza n'abaminisitule ate nga bwe nakugambye ntuula ku boodi ey'abaminisitule eregulatinga bino ebintu kati eddoboozi lya private sector ndituusa ate ne baliwuliriza era tukoze ebintu bingi tutegeka convention oba summit ne bajja ne tunyumyamu ne tugamba ne kino kyemukola si kirungi ne kino si kirungi ate ne babikyusa kati ffe tutambuliramu ne Minister of Agriculture era tetulina buzibu nabo bennyini baba baagala okwogera n'abalimi nga bayita mu ffe baagala okwogera n'abasuubuzi ababireeta nga bayita mu ffe tutambudde bulungi nga CropLife ne Minister of Agriculture era bwe tubagamba kino kye twagala commissioner n'abalaba technical team naddala bagenda ne minister waffe ne bakyogerako era kyovala nti kati omusolo baagujjewo gwe twa complaininga kwa twali tugutadde ku mulimi kuba nze bwonteekako omusolo
nga nguteeka ku mulimi kyokka omulimi olaba president atugamba nti emmwanyi zeeyongera okulimibwa tekyali mulimi asobola kulima nga talina kigimusa nga talina ddagala ly'akawuka nga talina ddagala lya kikaata naddala b'emmwanyi n'abaakasooli bwe batyo na buli kimu embeera y'ensi yakyuka kati buli kintu ekikozesebwa tulina okukozesa tekinologiya empya n'olwekyo gavumenti erina okuba nga ekwatagana naffe ba private sector babireeta kuba gavumenti yo nga yo teimportinga bintu bino ffe tubireetera ba private sector kati n'olwekyo relationship yaffe ne gavumenti nkulu nnyo okulaba nga tuleeta ebintu ebirungi eby'omulembe nabo ne batuyambako ne tugoberera amateeka omulimi n'afuna kyajja okuganyulwamu ng'alimye. Otubadde tutambula mu nnimiro eyo nkulabye nga oyagala nnyo ebirime. Honorable Kiwanda ye ogugwe kyasinga okunyumirwa ennyo okukola kulima mmwanyi na bitooke. Ewuwo bwe kikyonyumirwa kikyolinako mu ebyo kikyowuliriramu emirembe nti olimamu ebyo ebirime. Mmwanyi era ozirina? Mmwanyi era nzirina ebusiro naye nze ndi mulimisa. Ni profession yange ndimisa ndi technical nsomesa abalimi naye nange mbasomesa n'embirima nime mmwanyi ebusiro. In fact natandika okulima emmwanyi nga Honorable Kiwanda tannaba kuzirima. 2005 nenkola demonstration farm awe busiro bayitawo obuvi nakawuka 2005 bana ali mukyakumeka kyako simanyi nange neka twenkana naye kakati Honorable Kiwanda nagenda nnyo nga nange muyigiriza okulima paka we tutuuse wano naye olumu era bagamba ababazi batera okuba n'entebe ezisembayo obubi ekyo tekikutiisa nnyo naye nze ndi passionate njagala nnyo okusomesa naddala emmwanyi nzaagala nnyo nnyo n'ebitooke. Leero bwetwo tusiibudde ku SML News tujja kukomawo ne episode ey'okubiri twongere okutegeera ku by'okulima bayingiza batya eddagala onakukozesa eddagala lyenkana litya bwe tutyo tubaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.